Kabisa Saimo. Daddy. Uruzo mwana ajata bwana. Saimo kanayozeke nnaku lwaki olinya mukisa gwange bwoti lwaki onkabya amaziga 5 dola ezalimu zonna dola tezirabikako kwata ongambye okwebaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuuwa kyetugenda okukola ngenda kufuna milioni 3 mwene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Saimo milioni 5 nazileta Saimo mazima ddala neraba Saimo n'otuuka n'okulayira nti maama wo okufa yezo sente ze yeye mbere gena maaso kale omukulu ono Saimo onakolera ku Bukedde TV nga yena bagambi yamaze atanalabika ku hoteli amaze n'atuuka naye ate sente zalese nga teziwera sente zwazeganye n'agamba bannange okebaka ku maama we simanya biki byonna byogedde naye ng'alaga nti sente tagenda kuzireeta nga ezabadde era n'agamba nti agenda mumuweetera miliyoni ze nga 3 azimuwe mbu amuwereko ne laptop ye mbu oba simanya biki ebinamuyamba okutandikira awo naye nga byonna biraga nti watukira okuwa milioni 3 ne laptop kiba kitegeeza yafunye kinene nnyo okusingako wano wabula nga mu kiseera kino kyetwogerako agezaho kati kuzaawo linnya lye naye nga yamaze dda okwonoona Bukedde TV nga TV yeggwanga yagyonoonedde ye ng'omuntu erinnya yalyonoonye n'emikwano gye buli omu abadde adiringa naye kati ku ssaawa eno betwogerera amanyi kiki kyadiringa nakyo naye nga eno embeera eswaza nnyo kankutereko kakatambi kano labe engeri gyatuuse ku gurawundi nga bamukunyakunya bamugamba ajjeyo sente ne sente zeyajjeyoko n'awaayoko nga tezigatta nga n'omukunja kennyini agamba tebigatta kuba yeerabiddeko n'amaaso ge kennyini nga bamufuwa sente empya n'enkadde ate ng'eziwerera ddala ennyingi so right now yeno embeera eri egenda mu maaso ku bwoteeri omwana bwotyo naawe uno Saimo nawe bannange oli muddu baaba omwana okusende bw'omuwadde boyini ate ndi wamazima Saimo njono simumanyi nze manyi nnyo tokusinga nze manyi ono manyi gwe okusinga ono naye nze ndi wamazima tuza kutasera omwana tebamufuwa ku stage ennyingi bwekyo n'omuwa pawundi 8 bali abakazi dadi bali abakazi omu yampa dola 5 omulala nampa dola 6 agenda zikuwa naawe dola 5 n'olukaaga mba nina sente mmeka dola wano zote zirimu yaziggyemu dda ne paundi zokka ezampeereddwa wano nazo temuli bampa paundi 5 nga mpitirivu naye temulimu na kapaundi ka 5 Saimo ndagamu paundi 5 walesemu obwa paundi wandekeddemu obukyere eno yino paundi 10 paundi 10 paundi 5 paundi 5 zizo esente zogamba ze bampadde naye nga bampa paundi 5 obupapula bungi paundi 2 ziriwa Saimo bambera ba ono mwana akwanye ekitiibwa ono mwana muto nnyo Saimo nkwagala nnyo naye leero amanyi gampeddemu omwana mwesendeze Saimo omwana mwesendeze ate ze benyini nange ndakuba nange witness ku ky'omwana ono wala yenda kuba witness kale batalowooza omwana ali mu content n'abantu abaliwo okushonga balaba bulabi ne batandika owulya ebintu bajja kuya disappoint wala yamu omanyi kyagulanye okulumiza byenda babituufu ya Saimo tutesereza omwana nemugaa sinabyowulya nekagende ku hotel kale zenjogera ekibazo zibayire mbadde sinabira kuba bwedda abatogera bira abanyiro zitajja nzikiji nange ndakusaba biri ku gundi Facebook yonna botamwa sente Saimo mpaka sente kange Saimo abantu banjiridde sente kuwanula mwana kaneyozeke ennaku ennumye nnyo Saimo kabisa Saimo dadi uruzo mwana ajata bwana Saimo kanayozeke ennaku lwaki olinya mukisa gwange bwoti lwaki onkabya amaziga 5 dola ezalimu zonna dola tezirabikako kwata ongambye okwebaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuuwa kyetugenda okukola ngenda kufuna milioni 3 mwene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Saimo milioni 5 nazileta Saimo mazima ddala neraba Saimo n'otuuka n'okulayira nti maama wo okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enseka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani ali bw'oli mu kwogera ne mwenna
muganye okumpa nze okukkiriza okumala ebintu bino ng'ono omwana afunye obukadde 5 simple muwe esatu zo ziriwa sooka oti esatu zo tulabe we zitandikira ono omwana afunye sente zesayimo nze ono simumanyi gwe kyali wange naye nze ndi w'amazima nze ndi w'amazima nze omumanyi wagabiraani eyazikola eno hoteli waliwo abantu abalala sayimo zena gyendaga sente z'omwana zijja oba tezijja ono ndi mukubira aleetere miliyoni 3 aleetere 3 nga ne laputopu yange soka zo zireeta ezo sente z'omwana zo zirabika ezo naye nga mu mazima ga Katonda muggulu okwebaka ne sayimo mama wo gw'oyagala okwebakako omwebakirako kinga sente okimanyi sente teziriiwo nkugabudde sente z'omwana buto naawe nze ngamba tuswaleko kuba kati toyinza kukola bikolwa nga bino naddala nga gwoli omuntu amanyikiddwa nga bamanyi nti okola ku TV y'eggwanga nga bukedde era nga abantu abamu bakuwa ekitiibwa n'abaana nga bano abato bazze bakula bamanyi nti munnange omukulu ono Sayimo omunene w'ekibuga alimuko ku magezi oba alimuko ku respect naye bakulaba wena gwe munene gwalina olubuto olunene olugamba olaga nti yes oli omuntu wavunaanyizibwa naye ate ng'ebikolwa byokola biswaza buswaza teebereza abaana be ewaka abakulengera abakulaba ku butambi ng'ojja oyogera ebigambo nga bino ebitakwatagana ate mbu simanya ate sente simanya ate ogenda kuwaayo laputopu yo kati ate bigiramuwa laputopu eyingiramu wa ate mbu kanseseme yes sesema naye ate lwaki obadde omize ebitabadde bibyo lwaki obadde omize ebitabadde bibyo omira otya ekintu kitali kikyo musimanya ati sente nazigabira abaana abaali wano byebiki bitegeeza ki kubanga omuntu baba bampadde sente nga gwali mu kunkwatira ate gwe mbasikwadde lukusa terugamba nti genda ongabireko sente zino wadde onkwatirako obukwatizi naye nga kino kituwa ekyokuyigirako naddala nga olina abantu boodiringa nabo abantu abamu abo nga tobeesiga bulungi nnyo oba tobamanyi nnyo omuntu oyinza obanga omuwa respect naye ekintu kya sente kintu kirala nnyo kuba nze ng'omuntu nafunako experience eyange sente zino nalinayo ekivulu kye nali ntegese naye abantu be nateeka ku mulyango abaali ku mulyango baali bazibu nnyo era sente nagenda okudda eno okukunganya sente ng'obusente tebuwera ate nga alina okusasulako abakubi b'ebivuga alina okusasulako n'ebirala bingi okutambuza ebivuga kugamba nabonaabonamukawo naye kyanjigiriza nnyo nti nno abantu boodiringa nabo mostly oba nga tugeze oli wa chief oba anything to deal with sente naddala industry erimu abayala bangi nnyo nti omuntu oyinza omulaba awo gwe n'osuubira nti omuntu wavunaanyizibwa alina kasente alina kuki naye ate nga oyo enjala emuluma nnyo ate nga neekaba katono bwe kati ajja kakwata ate akeezibikire nga gwe byonna by'otaddemu efforts taziraba kati ng'omwana ono bambi ginalina gy'avudde ng'agoluba n'omuziki gwe ng'abonaabona ayiyiza obwongo ataddemu ki akoze oluyimba lwa protest vote olw'amaanyi ennyo ate olumutunze naye ate kati g'ovuddeyo buvi ate haso eno ogikuba mu ttaka nga gweyagala just ojje otwaleeyo ebyakoleredde otwaleeyo nga biwedde naye nga zino sente ziba za bikolimo mukimanye mwenna bannayuganda babannanga abalaba vidiyo eno nti sente zino bwe ziba za bikolimo era sente zirina gye zikutwala ate ziswaza kati ng'olaba nti omululu gwa sente gwalese dda Sayimo okubanga aswala olunaku lwaleero aswazizza ekitongole kya Bukedde ne Vision Group aswazizza buli gwe kikwatako famire ye abaana be kugamba vidiyo eno ejasigalangawo ku mutimbagano era tejja kuvaawo abantu bonna bajja kukula nga bakimanye nti nno munnange omunene w'ekibuga Sayimo yakola bintu ebiti olw'ensonga nti guno omulembe gwe tuli mu muzibu nnyo era tolina kukola era yonna naddala nga odiringa na media kubanga balibaawo okwogerako naye nga nansonyiwa mukulu ekyo omukulu ono yes embeera kati bwetutuuse ategedde amazima nti kati alabisiddwa ye abadde ali mu kukiringa amanyi ali Bungereza naye agenda kudda e Uganda simanyi oba n'omulimu anaagusanga naye ng'ebikolwa byakoze yes awe bategedde kati laptop baagireeta batagireeta sente z'omwana baazimuwa tujja kuba tufuna update eziddirira awo okumanya nti ddala sente yazirese oba teyazirese naye nga musigale ku DVC updates yes nga byonna bagambye nti kasavu kanyama ssaawa yonna nzesigala mbawa updates buli kamwaka bakaguddewo buli kamwaka bakatambula naye nga mbajjukiza nti omukulu Nubian Lee yavuddeyo baamututte ewaka era nga ye ali bulungi ali mu mikono mirungi yesawuda madaada ye bagenda mukomyawo era kyensuubira nti tasaawa yonna ajja kuba atuuka ku poliisi y'ewandegeya ku misango gye bamugambye ate gy'agenda okuwoza
amawulire bagati gatambudde olunaku olwaleero naye era nga tukyayisaayisamuko ku information n'abeguddewo beetuusewo naddala ku story netambula yakuba ate nga mbawa updates ezijuvu mutegere oba ssente omwana yazifunye oba yafunye mmeka kuba ndozo agezako okumulwanirira agamba nti njagala at least omwana ono afune obukadde 5 naye nga oba obazeebazeemu omwana yagambye yamuzasobamuwayo dola wali yamuwaddeyo 600 wali yamuwaddeyo 500 wegamba dola 605 zizo dola 110 ziba zirimu obukadde nga bonna obwe Uganda obala pounds 255 ebyo byonna kiraga nti omwana yafunidde ddala ssente ziyinza n'okubeera mu bukadde 10 obwe Uganda naye bamusabye obukadde 5 bwokka kiba kitegeeza ki nti munange bamuyambe n'omuyamba naye ate kimulema oba nateekawo embeera munange kijja kuba tekyabuswabuvu nnyo era nga kimalamu nnyo amaanyi yes yembeera bwetyo betambula mu kibuga kya London musigale nga mukyali ku DVC kakabongeremuko omulundi gumu mwetegereze bulungi era muwulire emboozi eno ngeri yakomekereza uno nwanesa limuno nawe bannange oli muddu baaba omwana okusene bwomuwadde boyini ate ndi wamazima sayimo nti ono simumanyi nze mmanyi nnyo tokusinga nze manyi ono manyi gwe okusinga ono naye nze ndi wamazima tuza kutasera omwana tebamufa ku stage ennyingi bwekyo n'omuwa pawundi 8 bali abakazi dadi bali abakazi omu yampa dola 5 omulala nampa dola 600 agenda zikuwa naawe dola 5 n'olukaaga mba nina ssente mmeka dola wano zote zirimu yaziggyemu dda ne paundi zokka ezampeereddwa wano nazo temuli bampa paundi 5 nga mpitirivu naye temulimu na kapaundi ka 5 Simon dagamu paundi 5 walesemu obwa paundi wandekeddemu obukyere eno yino paundi 10 paundi 10 paundi 5 paundi 5 zizo esente zogamba ze bampadde naye nga bampa paundi 5 obupapula bungi paundi 2 ziriwa Simon bambelaba ono mwana akwanye ekitiibwa ono mwana muto nnyo Simon nkwagala nnyo naye leero amaanyi gampeddemu omwana mwesendeze Simon mwana mwesendeze ate ze benyinyi nange ndakuba nange witness ku ky'omwana ono wala ndakuba witness kale batalowooza omwana ali mu content n'abantu abaaliwo okushonga balaba bulabi ne batandika owulya ebintu bajja kuya disappoint wala yamu omanyi kyakulanya okulumiza byenda babituufu ya Simon tutesereza omwana nemugaa sinabiwulya nekagende ku hotel kale zenjogera ekibazo zibaire mbadde sinabira kuba bwedda abatogera bira abanyiro zitajja nzikiji nange ndakusaba biri ku mundi Facebook yonna botamwa sente Simon baka sente kange Simon abantu banjiridde sente kuwanula mwana kaneyozeeko ennaku ennumye nnyo Simon kabisa Simon dadi olowooza omwana ajjatawo Simon kaneyozeeko ennaku lwaki olinya mu mukisa gwange bwoti lwaki onkaabya amaziga 5 dola ezaalimu zonna dola tezirabikako kwata oŋambye okwebaka ku maama wo zino ye sente ziizo ate lwaki nninda ziizo ogambye ze banfuuwa kyetugenda okukola ngenda kufuna milioni 3 mwene ne laptop yange laputopu yo ngitwale ngikozesa eki Simon milioni 5 nazireta Simon mazima ddala neeraba Simon n'otuuka n'okulayira nti maama we okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enzeka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani ali bw'oli mu kwogera naye mwenna muganye okumpa nze okukkiriza okumala ebintu bino ng'ono mwana afunye obukadde 5 simple muwe esatu tuziriwa sooka oti esatu tulabe we zitandikira ono mwana afunye sente ze Simon nze ono simumanyi gwe kyali wange naye nze ndi w'amazima nze omumanyi wagabiraani eyazikola bano hotel waliwo abagabala Simon zena gyendaga sente z'omwana zijja oba tezijja ono ndi mukubira aleetere milioni 3 aleetere 3 ne laptop yange soka zo zireete naye nga mu mazima ga Katonda muggulu okwebaka ne Simon mama wo gw'oyagala okwebakako omwebakirako ki nga sente okimanyi sente teziriiwo nkugabudde sente z'omwana